ebbaluwa yeno discharge form eraga nti nno basiibula yazaala nga talina gwe yazaala. Basiibula nakawere nga talina kawere, bazaalira obwereere. Ebbaluwa yeno omwana bamubye munange kiki kiriwo mu ddwaliro ly'e Kawempe batandise kubba baana kubanga ebintu bino bibanga bituuse ku bannayuganda mu Kampala. Njagala munnayuganda alaba amawulire gano yeebuuze nnyina ali ekyennamukaaka ali seefu. omwana abuze tetujja kuddayo kumulaba. kamera yalaga ki? Wano mu woodi gye twalimu esookerwamu be balongoosezza wo tewali kamera. Kati wano mu lukuubo ng'ofuluma we wali kamera. Ne batulaga we yafuluma n'agenda mu gundi mu lifuti n'alinnya lifuti n'emukkiriza paka wansi. N'atuuka eyo waliwo engeri ya tenti, kitenti ekikadde eyo gye yeekweka. Kati ng'ava eno waggulu n'ayambuka nakkirira n'ayambuka naye ng'alina omwana amusitulidde wano nga kamera waleeraga nti no bwadde eno nga yeetooloola. Kati we yamala n'atuula wansi nga ziri ssaawa 5 ez'ekiro. N'atuula wansi n'afuna akaveera n'ateekamu omwana naye teyamubulizaamu, yateekamu eno ebigere naye eno omutwe baatulaga nga tegulimu. Byonna biraba ali ku kamera. We are going to demand the hospital through courts of law to come up and give accountability. We want this child back. Obanga osuubira okuzaala by'owulira osobola okukkiriza nti embeera si nnyangu. Ono mumumanyi Bwana Kagombe Paulo tuwe sente ekikusesa omwami ono kale ebyo tujja byogera mu side eri ebyobufuzi. Tulaba embeera mu byobulamu byaffe emiwaatwa egiriwo. Kino bwe kituukawo nga kituuse ku muliraanwa oba ku muntu gw'omanyi senga wala tugende nti nze mbadde ntera okubiwulira naye nga simanyi nti neewange kikola ki kijja neewange kijja. Kino tukinenyezaani neyanzeege embeera ya nnaku era embeera kubanga wabadde nga twakakulaba wayogedde ku bigenda okubaawo mu 2024 naye aba oli awo ate 2024 omuwala ono oba omukyalo ono ye alina embeera gy'ayiseemu n'abafamire ye yonna okutwaliza awamu. Naye ng'ate naffe nga abakulembeze oba abatuuze mu ggwanga kikuba enkyukwe era kyennyamiza. Kino ekiriwo olwaleero tukinenyezaani. Tuli bannayuganda abajjumbira amateeka era abagoberera abasasula emisolo nga tulowooza nti abantu abateereddwa mu public offices balina otwala obuvunaanyizibwa okukola ebyo byennyini ebibasuubirwamu abantu baba balina okuba nga bakolako. Naye kyennyamiza nnyo ensangi zino nti enkola y'abakozi naddala abakola mu public service mu bifo ebya gavumenti beesuuliddeyo gwa naggamba. Olwaleero ensonga eri mu ddiiro y'ensonga y'ekibba baana mu malwaliro. Njagala okulaba nti abantu abagenda mu private hospitals facilities abantu bano abaweereddwa licenses okutwala omulimu ogwali badde gukolebwa gavumenti bafaayo nnyo okuba nti bakola buli ekisoboka kyonna okulaba nti bazza obulamu bw'abantu, bawa abantu ekyo ekigwanidde okuba nga kibaweebwa. Omulundi guno njagala kino tukinenyeze ministry etwala ebyobulamu. Jane Luther Cheng. Yes, nga tetusazeeko kubanga ye superintendent. Bwe tuvaayo eyo ne tugenda ku permanent secretary owa Ministry of Health, mkyala Dr. Diana Atwine,
naye ate bwe tukeerawo ddala wansi ne tujja ku tubeere specific nti omuntu akulira eddwaliro ly'e Kawempe oba mu Lunyanyimbe gwe bayita medical superintendent nti akulira abasawo bonna mu ddwaliro era amanya musawo ki abadde ku duty mu budde ki mu kiseera ki ekiri mu omwana agaye bamuyigirako ekiri mu malwaliro olwaleero of course ekyokuyiga weekiri kubanga n'abasoma obusawo era baba balina okubanga bakola ebyo bye balina okuba nga bakola naye mu mitendera so kyendowooza nti waliwo negligence omuntu atakwatiddwa bulungi ayinza okulowooza nti omuntu amuliko kyakayiga naye nga omuntu alina tendensi ya negligence okwesuulirayo ogwannaggamba kubanga buli mwezi lwe guggwako sente zo ziri determined nti zino zofuna era zirina okuba nga zikola ki nga zijja medical superintendent lwaki tumunenya nti in this specific case eya Kawempe National Referral Hospital cases zibadde nnyingi ezikwatagana kukubba eddagala ezikwatagana kukubba abaana ezikwatagana ku bukyafu nga omuntu agenda mu ddwaliro yali badde expecting okuba nti afuna obulamu naye ate kakati olwayo twesanze nti abantu abagenda mu malwaliro bagenda mu bweraliikirivu twalwe tulowooza nti amalwaliro aga gavumenti gaali badde ne buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisa kubanga at the end of the day this is taxpayers money si be balina okuba nga bagula ebintu palamenti ekola appropriation era sente ne ziweebwayo nga zisaalibwa ku bano bajjimbo kubanga on every item a Ugandan uses today there is a tax collected and Ugandans must appreciate the value for the money that is deducted onto everything that they use. In this specific case tulabye nti tetuganyuddwamu ate ne weesanga nti naffe ffennyini bannayuganda njagala okuba omulanga tutandike okumanya our entitlements. Omuntu ng'omulaba ng'ayambadde ettaawo mu ddwaliro alina okuba nga asaavinga ggwe kubanga gw'omusasula gw'obeera mukama we naye abakozi bano bagenda ne bakifuula the other way around ne beefuula baboosi. Njagala otunulire ensonga nga omuwakyalo ono agenze mu ddwaliro. Eddwaliro lino lirina cameras zino ekiziteesaawo si kulaba footage. Cameras are meant to detect nti wabeerawo omuntu amonitaringa cameras zino mu control room nti omuntu ne bwasleepinga busleepinzi n'agwa nga fule badde eseerera omuntu ali ku monitor must inform abali mu security nti waliwo omuntu afunye problem bweti. Olaba nti abantu ayingira mu ddwaliro bamuwandiika abantu balina endwadde za njawulo. In this particular case ey'omukazi okujja nabba omwana ng'ayingidde mu ddwaliro nga kamera zimulaba talina lubuto talina biwandiiko ne weesanga nti ate cameras according to the information we have nti footage y'eddwaliro eraga nga omukyalo ono atambula agenda akwata omwana agenda mu lift n'atambula n'alabibwa bulungi nnyo for about 45 minutes n'agenda n'ateeka omwana mu kaveera kamera eraba tetumanya ani ali ku kamera oba nfuna bulungi omukyala n'afulumya omwana mu ddwaliro talina bbaluwa nti azadde talina bukakafu bulaga naye nga yayingidde alabwa kubanga tewaliwo nsiko ku ddwaliro eryo nti waliwo ebisika abantu we bayitira ne baaccessinga eddwaliro and in any case ne waba nga waliwo emiwaatwa ng'egyo medical superintendent mu ddwaliro muno mwabeera avunaanyizibwa ku ddwaliro lyonna oba avunaanyizibwa ku basawo bokka bali mu ddwaliro kyova nti nagambye nti yalina okuba nga anenyezebwa mu lubereberye by the way nti senga wabeerawo stringent measures nga tulina okuba nga twewala ebintu nga bino abantu bano ababadde ku duty on this time ngo ebino bibaawo they wouldn't be even in service by now. We are talking about somebody losing a child gwabadde naye mu lubuto emyezi 9. I want you to realize the pain omukyalo ono gyayitamu okuyita mbulumi oba family and all that we have na biki and all that we have is a discharge form signed by a doctor confirming that really
this woman had a cesarean section and the child was stolen. And then business goes on normally. Baruwa yino yaza baruwa dala yino nti njagala otunuulire admitted ewandiikiddwa nga 14 omwezi ogwa Desemba mwaka 2023 yino eraga kukwano kati ku baby wano ku baby particulars only newborns okuva ku 0 de paka ku naku 28 ebbaluwa weeragira erinnya baby of Jimbo kitegeeza nti Jimbo yaggyibwamu omwana yazaala yazaala era omwana ono ku ssaawa 12 n'eddakiika 35 wazaalira. Omwana gwe yazaala yalina kilo 2 n'ekitundu. Muntu mulamba. Place of birth Kawempe National Referral Hospital. Wano medicine received awote bamuwa ekitegedde. Waneno ne twegayo katundu akokusatu ne bagamba yajjira ku emergency. Ekitegedde kitegeeza nti ebbaluwa ekakasa nti Jimbo yazaala Yoweri naye gwe yazaala takola ki. Nejagala weetegereze nti ajjidde ku emergency. Mu ddwaliro muno mwali baddemu n'abantu nga bo omulimu gwabwe specifically gwakulabirira abaana bano naddala nga bamaama baabwe bazze tebalina babawerekedde because it happens. Ono yagenda mu ddwaliro ng'agenze kola scan management nerabanga atuuse ali mu mbeera nemutwala mu theater which is not an offense. Naye wali baddewo abantu abagamba nti ozze naani tugenda okulongoosa ani aliwo ani asayininga nga bakulongoosa. And the moment you realize nti tazze na attendant, it is automatically your responsibility as the hospital to make sure the mother is in safe hands and the child must be safe till when attendants come. True. All this is not done, and we're talking about a national referral hospital which is in Kampala, the capital city of Uganda. What happens in Ntungamo? In Lila, in Pakwati. What happens in Koboko? This is the problem. Naye ogenda ne wesanga nti abantu ebintu ebiri pertinent tebabyogerako mukyala Jane Ruth Acheng omulaba kuyisa buyisa bivulu because there is a lot of pain in this. Njogera bwenti kubanga obulumi bungi. A minister must be accountable in that area mwakola. Permanent secretary. The superintendents of these hospitals kubanga ebintu bino bina bikulaga nti waliwo conspiracy in the stealing of children because tewaitawo nnaku 2 nga tetuwulidde cases zino. Which mitigation factors have they put forward? Tukimanyi bulungi nnyo nti Kawempe guno si gwe mulundi ogusoose naye biriwe bibadde nga bibaawo. How have they mitigated? Ensonga zino zigenze okulaba nti abakyala baffe bannakazadde b'eggwanga barizootinze okgenda mu bamulerwa kubanga mu ddwaliro gye baali badde bafuna obuyambi mu ddwaliro wajjuddeyo babbi. This is conspiracy. Lino kobaane eririmu security eririmu abasawo up to where this woman was picked from because we hear ti omukyala bamugoberera bakozesa cameras bakozesa footages nabadayeko mamboga ne bamufuna. And up to today since 14th family tenabafuna communication. I think olabira ddala nti waliwo something that is they are concealing and we must fight this. Tuli wano nga tubategeeza bonna abakikwatako. President Museveni, the fountain of honor. Kino naye tekirinawe kimuleka because bw'amala okulayira ng'afunye obukulembeze, yes he has people he's working with, naye bo balina enough knowledge okulaba nti ebyo bye balina okukola bye bakola. The prime minister ye mukama wa Jane Ruth Acheng. Na kino bwe tuba nga tunenya Jane Ruth Acheng, maama Nabbanja naye tetusobola muteekawa bali oba nfuna bulungi. Kawempe emabega kaawo anti-corruption unit eya State House yagenda Kawempe ne bakwata abasawo naye nga abasawo babakwatidde mu kubba ddagala. I want you to imagine eddagala lireeta eddala lijjanja biba na Uganda
abasawo abasasula ssente nga ziva ku musolo gw'Abannayuganda gwe basasula balibbye balitunde ne babateeka mu kooti mu mbuga z'amateeka ne babavunaana. Doesn't that mean nti eyo state ebe egudde eya healthy? Tulagawa eddagala lyaffe teriri safe. Abantu human beings abagenze mu ddwaliro they are not safe. The hygiene of the hospitals is wanting. Where are we headed to? Because this is health now. Ye factor esokera ddala nga eggwanga lino linaakulaakulana. Oyo mwana mulamba yali badde minister, yali badde president. Where is this child? Who is supposed to give accountability? The Speaker of Parliament, she's a woman. And most recently wano yafuse Nalongo. How would she feel? Good enough nti bo bavaawo ne bagenda ne bazaalira ebweru. Which I think Parliament should be looking into this. Okustopinga abantu bano okukola luxurious journeys bagende bazaalira ebweru. Yet the Ugandans ababasasulira omusolo guno ne sente ze bakozesa, they are dying like pigs. This is very very annoying and it is disturbing. Kubanga ebintu no bibanga bituse ku Bannayuganda mu Kampala. Njagala Munnayuganda alaba amawulire gano yebuuze nnyina ali ekyennamukaaka ali seefu. Should we raise up? Should we raise up tugambe nti kakati tugenda kwekyanga kubanga tukooye? I think something must be done. Somebody should come to give accountability to these things. And we are going to take another step against the hospital. Yes. Because they are now hoodwinking us. Mbo muntu bamugoberera. Mugoberera, what have we achieved? We are going to demand the hospital through courts of law to come up and give accountability. We want this child back. Because omwana wabanga yasala nsalo, then we shall go to Ministry of Internal Affairs and Foreign Affairs because we must get answers to this. Yes, bibadde bibeerawo and some people have gone silent. But this time around, we are not going to keep quiet. Bamba is going to be the starting point now and we must get accountability for this. Kale, embeera bwetyo bweri. Ebbaluwa yeeno discharge form eraga nti nno baasiibula yazaala nga talina gwe yazaala. Baasiibula nakawere nga talina kawere, bazaalira obwereere. Ebbaluwa yeeno embeera bwetyo bweri. Ebintu nga bino we bituukawo bagamba nti gwe kitaliiridde nnyina katulinde obudde buke. Olwekyo osobola okubeera eyo nga nnyoko tekinnaba kumulya naye nga bibaayo abantu babaayo ng'obulumi babulina obumala ku mitima gyabwe. Omwana myaka 26, boyfriend amaze okumuzoganya byonna nga we mubiwulidde ate n'atuuka n'okuzaala. Senga yeewaddeyo nti omwana kamulabirire endabirire omusaayi gwange, ate n'agenda okuzaala n'abanga talabiridde naye ng'ate bingi gyebiri. Naye tusabe Katonda ate nga wetwongera okuwanvuya ku maloboozi gaffe mpola mpola buli omu kyasobola tulabe embeera bw'eneetambula. Bw'olaba buno busooka buli bubiri. Beatrice Gimbo ono bwe yagenda ekawempe buno bwe omu ku bwe yalina kati munnange ng'asuubira nti buno bw'agenda okudda ng'asituliddemu omwana. Yagenda okuzaala omwana yamuzaala naye yadda nassuuka mu njogera ennyangu. Era ne bw'olaba mukulu ono Sseruwa gy'akaayana munnange bino ssente ze bye zaakola naye bino byonna byagalabiddeyo olw'ebyo ebyatuukawo. Kale nno ba technocrats abakugu mu ministry y'ebyobulamu
kale waakiri bagoberere ku mutangaza zino cameras balabe eddala oyo bw'aba ye mukyala akomyewo omwana wa Beatrice naye ate era kireme kuba ku Beatrice naye wateekebwewoko mechanisms balabe nga oli azadde essanyu ly'omuzadde lireme koma ku lunaku lumu. Ssaabaminisita Parliament nooza okudda mu luwummula olw'omwaka 2024 nga gutandika ensonga eno yali badde ereyizingibwa bulungi. Omubaka w'ekitundu kino ye Muwada Nkunnyingi munnamateeka ebintu nga bino bikwatako kubanga biri mu kitundu kyo muyambe abantu bano n'abantu bonna abazira kisa abalina kye basobola okukola mu nsonga zino ate tulabe nga bambi Beatrice ono afuna obwenkanya bambi essanyu lye lireme kukoma wano kubanga kino bwe kikutuukako otya n'okuddamu okuzaala bw'oba ng'oli muzadde oba ng'oli mwana muwala bwe kikutuukako ebyokuzaala obyesonyiwa. Nali ndi awo nga ndaba dokita agamba Nansi oyo mumuteeke kagaali sawa yakugenda mu theatre. Dokita oliwo ebipapula? Omwana wange gye nasomesa maama bamugyeko omwana natandika okukaaba nga siraba ate byenkaaba nga ntunuulira omwana w'omwana atuba mubbye naye nga entandikwa ennemye olubuto nange lwesalirira omwana omuto babye ku mwana wange mpulira buwulizi naye kati mbiwulidde ate mbirabye. Ne bantwala mu theatre tebanteeka na ku kagaali natambula butambuzi. Ne ntuuka mu theatre ne batandika okukaayana oli abuuza munne ani agenda okusayininga oli agamba ffe tetulina budde. Omwana bamubbye munange kiki kiriwo mu ddwaliro ly'e Kawempe batandise kubba baana. Walaba ki ku kamera? Ku kamera. Kamera yalaga ki? Wano mu woodi gye twalimu esookerwamu be balongoosezza wo tewali kamera. Kati wano mu lukuubo ng'ofuluma we wali kamera. Ne batulaga we yafuluma n'agenda mu gundi mu lifuti n'alinnya lifuti nemukkiriza paka wansi n'atuuka eyo waliwo engeri ya kitenti ekikadde eyo gye yeekweka kati ng'ava eno waggulu n'ayambuka nakkirira n'ayambuka naye ng'alina omwana amusitulidde wano nga kamera waleeraga nti no bwadde eno nga yeetooloola. Kati we yamala n'atuula wansi nga oziri ssaawa 5 ez'ekiro n'atuula wansi n'afuna akaveera n'ateekamu omwana naye teyamubulizaamu yateekamu eno ebigere naye eno omutwe baatulaga nga teguliimu. Byonna obiraba wali ku kamera? Omutima gukugamba ki obwongo bukuweereza kyawo oba wali wavuddeko dda? Mbalamusizza nnyo bannyabo ne bassebo mwebale gye mukola. Twebaza Katonda atutumazaako 2023 okuyingira 2024 gwe tulowooza nti nno agenda kubeera ddala mulungi era bakitaffe mu Katonda n'abantu ba Katonda abasajja n'abakazi balangiridde eddanga omwaka bwe gugenda okubeera omulungi ogw'okuzza emyaka gyonna egyalibwa enzige, ensekere, ebisokomye, enkukunyi n'ebirala. Kitegeeza nti ebiseera byonna ebyayonooneka emabega eyo 2024 tugenda kubifuna tufuniremu omukisa. Ndi Bamba Wakiso ye district ene ekitagobwa oyita mu Kiteezi ne weeyongerayo gye bayita Ebbamba mu district eya Wakiso. Wano omubaka waawe yaani ye Nansana municipality watukyali mu Nankani Muwada tukyali wa Muwada Nkunnyingi Muwada Kyaddondo East. Kale Muwada munywanyi wange oyo tuli mu Kyaddondo East ewa Muwada Nkunnyingi wano nno kisanja kiri ekiyise okuva 2017 paka 2021 yali Kyagulanyi Center mu Robert ye yatwalangawo wano awe bayita Ebbamba. Ebigambo tubyogedde naku z'omwezi zaali 2 omwezi ogwa Gatonnya ye January omwaka 1997. Omukyala gwe bayita Mary Kandeke n'omwami Martin Waragana eri mu district ey'Ebudaka akaalo kakule baafuna omwana waabwe Gimbo Beatrice
kitegeeza nti emyaka 26 egiyise wabula nga 2 omwezi ogw'ojja guno ogutandika gibeera giwera emyaka 27 yonna mpitayo njagala ki ensonga enkulu ya Gimbo Beatrice omukyalo ono bwe yatambula mu myaka gye egy'ekivubuka gye baatambulira gye tujja okumanya n'asanga omwami gwe bayita Godfrey Sseruwaggi Muzimbi yamusanga ku kyalo kino kyennyini ne bakola ensonga z'omukwano era okukakana nga omukyalo ono afunye olubuto ebyaddirira mu kufuna olubuto kugenda kuzaala Walukindo baamulongoosa mu ddwaliro Mulago w'Ekawempe naye omwana tamulina omwana baamubba mu ddwaliro nga yakamuzaala tannasulako naye Beatrice oli otya saagala kubuuza nti oli otya kubanga toli bulungi njagala tutandikire ku mbeera ebirala tunaabikwatako ebisa bikuluma odduka mu ddwaliro okulaba kyeki olubuto wali ogenze kuzaala wali ogenze ku check up nali ngenze kola scan wali ogenze kola scan esembayo mu lubuto walinamu omutawaana gwonna amazzi gaali gayiika nga gamaze ennaku 4 amazzi nga gayiika n'ogenda olabe wootuuse nasookako Mamboga we natuukeko Mamboga ne baŋŋamba eno condition y'olubuto oyina genda Kawempe kati ambulance yali ezze ne baŋŋamba linnya ambulance yiyo ekutwale ne mbagamba nze nzize seetegese mundeke nzireyo ewaka nja kugenda Kawempe nzekka ne bampandiikira awo ebbaluwa ne baŋŋamba kati ffe toyina kuddako Mamboga oyina genda Kawempe nenkomawe kuba nali sibeera eno mbadde mbeera eri Ekabaga wa mukwano gwange Shiba atuhwire Shiba kati nemukubira essimu nemunyonyola kuba yali mu kyalo nemugamba bansindise Kawempe naŋŋamba naye ogenda kola otya kuba kati ewaka siriiyo nemugamba sirina kyakola nina okugenda kuba amazzi gaganya okoma kati nembaawo ku Mande nenzija eno nembuulira ssenga nemugamba amazzi gayi twogera ku Mande eya wiiki eno Christmas ng'ewedde nga tennaba kuba zaali we bannongooseza zaali ennaku z'omwezi nga 14 kati eno najjayo ku Mande nemugamba naŋŋamba naye tugenda kola tuti ate olubuto lukyali kati ku Lwokubiri n'ensiiba olubuto lukyali lwali lwa bbanga ki mundabayo myezi 8 okay kati nenzirayo ewaka mukwano gwange n'akomawo naŋŋamba naye kati ogenda kola otya nemugamba nina okugenda Kawempe kuba gye bansindise kati ku Lwokusatu nenkeera neŋŋenda Kawempe nga 13 we natuuka ne bankebera ne banteekako wano kanura ne bankuba n'empiso ne baŋŋamba mbu yeekuzwa amawuggwe g'omwana kati we baba bamuggyeemu asobola okukula kati ne baŋŋamba oyina okukola sikaani kati ne mbagamba nze nazze na transport yekka nabadde simanyi nti oba nina okukola sikaani ne ŋŋamba omusawo omu nti nzikiriza nzireyo ewaka nfune ssente ndyoke nkomewo enkeera kati ne baŋŋamba ffe tetulina bbaluwa yonna gye tugenda kuwa wabula genda ffe kye twagala ekikulu twagala sikaani kati nenkomawo neŋŋamba ssenga bajja 2 ne tugenda ew'omulenzi ne boogera naye omulenzi taata lubuto taata w'omwana ne bamugamba lwaki togenze ne mukyalawo mbu nze siina ssente kuba yali yakampa ssente yali yampa emitwalo 3 ezantwaleko Mamboga nengula ne kotoni n'obuveera byonna ebigenderamu Mama Kit kati
ne boogera awo ne bamubuuza gy'abeera naye ng'awoza tamanyiiyo kati bawo nga tamanyi gy'abeera nga tamanyi gy'abeera gy'asula gye bamuzaala ewaabwe gye bamuzaala nga awoza tamanyiiyo kati n'abagamba kamufunire ssente akole ki agende ne bamugamba lwaki togenze naye awoza sirina ssente kati n'abaako gye yeetooloola ewa neiba we n'adda n'emitwalo 2.5 n'azimpa n'aŋŋamba genda mu ddwaliro n'enzirayo ekabaga n'ennaaba n'ennyambala n'enninnya takisi n'eŋŋenda ogenda wekka nagenda nzekka kati ntuuka mu ddwaliro nti nali nkimanyi nti nina genda ku sikaani bwe natuuka nga waliwo abasayininga wali n'osasulayo ssente za sikaani ne bakusindika ewa dokita sikaani olwo yammeka yagumu kitundu kati nenzisasula ne bampa akabaluwa neŋŋenda nennindira wali ku mulyango ne mmala okukola sikaani ne ngitwalira dokita eyaliwo abantu baaliwo bangi twogera Kawempe Komamboga Kawempe okay. kati abantu baaliwo bangi naye ne mugamba nti nze mwantumye eki mwantumye sikaani ne mugamba yiino agamba okay nkujjukidde ne bajjawo awo gundi zange kaadi gye nalinywerako eddagala ne babikebera n'akebera ne sikaani n'aŋŋamba omwana we ali mu kondishoni mbi era essaawa eno tulina kulongoosa ne banzijjayo awo mu kasenge tobuuza nti mbi etya nga baŋŋamba omwana amazzi gamuweddeko essaawa yonna ayinza okufa kati naawe nootya nti amazzi gana agayitiranga kuba gayiika okuva ku Sande paka ku Lwakuna naye nga tegalekeraawo kati nange muli mutima nga mmanyi era nina okutaasa omwana kati ne bantwala mu woodi abakazi gye bazaalira waliwo empiso ze bankuba ne banteekamu n'akaseke ke bafukiramu kati olwamala dokita ne mugamba sikaani yange gundi yange gye nkoleddeko sikaani ogisigazizza n'aŋŋamba ngenda bikebera bukebezi mbikuwe kati ne dokita n'abeeraawo n'aŋŋamba n'agamba abasawo mwanguwe obudde bugenze kati ng'olwo ziri mu ssaawa 10 nengezaako okubira ab'ewaka amasimu 10 ekawungeezi nengezaako okuba amasimu naye ng'eyasenga ebuukako bubuusi kati nenkubira mukwano gwange ne mugamba shiba omanyi ngenda mu theatre essaawa eno ngenda mu theatre essaawa eno n'aŋŋamba ate nze sirina ssente neŋŋamba kati nkoze ntya olwo twogera wafaayo okumanya erinnya lya dokita yakola sikaani ne dokita yali akolako wano yagaa nti bino tujja kubikuŋŋaanya biki walabanga bulabi dokita awo gwosanzeewo kati okubidde shiba omugambe ngenda mu theatre kati n'aŋŋamba sirina ssente essaawa eno nenkubira sisita wange ne mugamba n'aŋŋamba ate nze ku mulimu tebasobola kunzikiriza kuvaayo nali ndi awo nga ndaba dokita agamba Nansi oyo mumuteeke kagaali saawa yakugenda mu theatre dokita oliwo ebipapula ne bantwala mu theatre tebanteeka na ku kagaali natambula butambuzi nentuuka mu theatre ne batandika okukaayana oli abuuza munne ani agenda okusayininga oli agamba ffe tetuyina budde kati mba ndi awo nga ndaba dokita omukazi n'omusajja nga bajja nga bagamba ono gwe twasangayo omusajja eyali alongoosa
nga bagamba mutuwe ffe tuba tumulongoosa gwe kasita ogenda beera w'ekiro ojja longoosa abalala ne babeeraawo nga bakaayana kuba mu theatre bantwala like saawa nga 11 navaayo saawa emu olwo bakaayana gwe ki ekikujjira mbwongo golowooza ki olaba like obalaba wali bakaayana mumpe nze abamumpa gojja kola ku balala biki gwe totyamuoga nze gwe bagambye nti omwana ali mu mbeera mbi essaawe n'abasawo bakaayanira ku bulamu bwa mwana ki ekyajja mbwongo anti kati nange nga binsobedde nga byakuweddeko kuba already olukutuusa wali nga bakubirawo buno obuyiso obw'okumugongo obeera weebase wali nga bakwebasizza nga ne wano basibyewo weebati eri obeera tobalaba kati ne babeeraawo nga bakaayana namugamba simanyi tulina bye tuyiga kati tuleke tumulongoose balina bye bayiga ndowooza baali bana abasoma kati n'amala nakkiriza dokita eyalimu n'abagamba oke tewali buzibu n'adda wali ku bbali kati nga ye abakeberako engeri gye bakola kati ne bambaaga ne bajjamu omwana kube baba bakusanyalaza naye era obeera owulira bamugjamu kuba balina wano sayidi gye banyiga then ne basikamu omwana kati ne basikamu omwana najja wano nambuuza olabye omwana kyoyo ne mugamba mulenzi kati ne bamuzingira mu ssuuka ne bamuteeka wali ku sayidi ne batandika okugamba bagambye mbu akaana kabulako naye kali sharp konna kakanula amaaso wazaala mukulu era tebamuteeka na mugundi tebamuteeka naye ebiseera ebisinga bwoba ye mwana asooka ebiseera ebisinga omwana asooka myezi 8 era taweza nnyo 9 ebiseera ebisinga kati gwe walowoozanga nti muto naye nga ekiseera kituuse anti sikaani eyasooka baŋŋamba 20 Januari eyaddako eyeyekawempe ne baŋŋamba 26 Januari we baŋŋamba omwana bamutadde wali kati nga boogera omwana ali sharp nga we baseka bano ababiri abannongoosa abakuyigirako ng'oli ajja n'abaceekingako ne bagamba bannange omwana ali sharp yenna akanudde amaaso anti yakaaba nnyo ndowooza ne bagamba tetumuteeka mu nassale kati ne bantunga ne bamaliriza ne banzijjayo mu eyo room kati waliwo wano ku ward 4 we basookera be balongoosezza we banteeka nasangawo n'abalwadde abalala be baakalongoosa nze nalimu wakati omusawo najja nambuuza kati sente ziriwa twagala sente ne mugamba nze siina sente kuba nazze seetegese nange ndabiddeawo nga muŋŋamba nti mugenda kunnongoosa naye ne mugamba nti nkubidde abantu bagenda kujja n'agamba ffe twagala sente zaffe tetwagala tunnyonnyola era oba toyina sente tebakufaako nnyo kiri awo naye neewuunya nze lwaki oba banfaako ne bankolako mangu kuba we nalabira nti tebafaayo nnyo basobola okuleeta omuntu nga wakumulongoosa naye n'asooka n'abeeraawo buli ajja n'amuvuga n'amuzza ebbali waba talina sente bino byonna tubyogera bituukawo ng'oli naani mu ddwaliro naliyo nze kasaayina muntu yenna wabulwa omuntu gw'ogenda naye senga wamukubirako senga namukubira naye ng'essimu ebuukako bubuusi ate senga muto nali sirina nnamba yekweba essaawa ebintu byali byamangu kuba ne muwala wa senga yakuba essimu nga bali mu kunnongoosa
ne bamuyombesa ne bamugamba mmwe muli ludda waffe tetulina budde omuntu wammwe kati ali mu theatre muli ludda wa ne bajjako essimu nga buli akuba bamuggyako bujja kati awo ne saafuna muntu yajja kwolwo ku lwokuna bajja ku lwakutaano omwana bamukuwadde wali abasawo kati omwana bamumpa nentandika omuyonsa era ng'ayonka bulungi twogerera mu ssaawa mmeka awo yali eweze essaawa emu ndowooza n'ekitundu kati mba ndi awo nnyonsa omwana omukazi kwe kujja n'ayimirira awo n'aŋŋamba mukama yeebazibwe ndi amiina kuli ka bebi bannange theatre nga sinnyanga olaba ovuddeyo ng'oli mulamu mukama yeebale kati n'abeera awo netunyumya naye saamanya n'amanya saamubuuza n'enamba y'essimu nti oba ozze oyina mulwadde nga byonna simanyi kati abeera awo ntandika okukankana nga ŋŋamba weetaagisa bulangiti kwegamba nga ndaga keya ng'omuntu gwamanyi ng'alinga eyandaba edda munyumya mboozi kyawo nga munyumya mulimu ebyo munaye okuzaala munange biki nga ŋŋamba bannange okuzaala si kwangu naye kasita muvuddeyo nga muli balamu n'ambuuza ye mwana kikonze mulenzi n'amutunuulira awo n'aŋŋamba naye weetaaga ekyokulya kubanga ndabanga okankana kati amanyi nkankana n'agenda n'aleeta soda nnyogoga n'aleeta n'emmere kati bwe yabireeta n'ayimirira omusawo n'amugamba omusawo n'amugamba tokola ki omuntu nga yakava mu theatre tebamuwa mmere kuba abasawo baali eri ku ntebe zaabwe nga batudde n'amugamba omuntu nga baakamulongoosa abasawo abaali wano nga batudde be baali mu theatre oba bano kati ab'omu theatre baasigalayo bano baawano ab'omu theatre basigalayo deni bano bo babeera awo balabirira bamaze kuzaala kukebera ku mwana be bakuteekako amazzi bali bo basigalayo eri omukyala mu kujja yali omugezera oli waga nti omukyala yali afaanana ati yajja ayambadde empale yajja ayambadde nga musawo yajja ayambadde nga musisita yajja ayambadde kiteeteeyi kyalimu obwa yero nga kiringa kitengi nga kino nga kino si nga kino waliwo bino ebiteeteeyi ebirala kati nga kolite eyo naye kyo nga kiwanvu nga kirimu obumuli obwa brown n'obwa yero abasawo bamugaana okuwa emmere kati ng'akwata emmere ng'agisibako ng'agiteeka wano kuba omwana yali yeebase wano n'agiteeka wano mu maaso gaffe kati omusawo ajja era amugamba emmere gijjeewo togiteeka wano ono tagenda kulya ssaawa eno kati ng'emmere agikwata ng'agifulumya wali ku kamera baatulaga ng'agirya bwe yamala okugirya n'akomawo ku kamera sikitegedde mubeera wali eri nga kamera ziraga abalya oba olinayo wamulaba ng'alya bantwala eri ku gundi ku kamera wagenda yafuta kati akomyewo akomawo aŋŋamba omwana yeetaaga okumulongoosa kuba tannaba naaba kati nga akwata awo wabbali waaliwo cotton ye yagiyuza n'asiimuula omwana n'amala n'amwambaza ovolo n'amubikka kuba nali ngenze n'obusuuka kano ne kano buliwa buno bwe buti nali ntutte obusuuka buna nga ntaddemu
nga mutaddemu buteesi kati buno bwali buddugadde n'amukyusa n'amwambaza ovolo n'amwambaza ne stocks n'amubikka kano ke yasoosaamu kano ke kaali kungulu kati n'amuteeka awo n'abeera awo kati otulo nga tulinga otuntwala naŋŋamba oyina essimu ne mugamba ngiina naŋŋamba ssaawa mmeka zaali ssaawa 3 naye nze namugamba ssaawa emu n'aseka naŋŋamba yi kiki ziri ssaawa 3 gw'oŋŋamba ssaawa emu ne mugamba simanyi kirabika nkooye kati awo naŋŋamba n'agenda mu banne naye nga okakasa nti nowaziraba nga ziri 3 n'omugamba emu oba waliko ekikyamu ekyali kikutimbi simanyi kuba essaawa zizo zaali 3 naye namugamba essaawa nti eri emu n'aseka naŋŋamba yi ssaawa ziizo ziri 3 kati n'ayimirira awo naŋŋamba omwana simanyi yeetaaga omusiimuula ne buwayipa naye kati tobuyina ate n'amazzi agookya togayina ne baketi togiyina naye nina mukwano gwange wali alina baketi n'amazzi agookya kati gye ŋŋenda okukola ki mmusiimuulira n'asooka n'ayimirira n'antunuulira n'abeera awo bwe yamala n'afuluma ebweru neera n'akomawo kuba yajjamu omusulo mu kapiira n'aguyiwayo oba akapiira akako yagujjamu ogwasooka n'agutwala n'aguyiwayo then n'akomawo naŋŋamba kantwale omwana musiimuule male mukomyewo kati awo tulo we twantwalira ne neebaka luvannyuma nnyo ziweze essaawa nga 4 zigenda mu 5 omusawo wampita naŋŋamba Beatrice omwana aliwa tumukebereko nga wenzira engulu nenzijjukira nti waliwo eyamututte ne batandika awo okuseka ne bagamba naye ffe omukazi tetumulabye era tetumumanyi bani abaseka abasawo kati bano abaali baninaanye ne bagamba ife omukazi tumulabye wedda ali wano kati awo ne batandika okwekolamu omulimu basikaali bakiriina ne batandika onnoonya omukazi naye ng'omukazi talabika ne banoonya ne beetooloola omukazi ono alina ekintu kyonna kyeyakuba oba kyeyakusembeezaako nti kiyinza okuba nga kyekyakuggyako oba ne weebaka olina kyewakwatako kyonna ng'akikuwadde ayinza okuba nga yakuba californ yankwasa soda kuba soda twamuteeka wali emabega w'ekitanda kuba emmere nali naakatandika ogirya bwe nti ne bagimugaana mmere mwamwali omutawaana ng'emu olaba 3 era we namugamba nze namugamba ssaawa ziri nti eri emu n'aseka naŋŋamba ssaawa ziizo ziri 3 zigenda mu 4 so ogenda okulaba nga otwo tukutwala neneebaka musawo ye yampita Beatrice leeta omwana tumukebereko kuba awo mutegedde omwana taliiwaawo ozuukuse bakuyise leeta omwana otulayo wamutadde bw'ati taliiwo kati nga baŋŋamba omwana aliwa ne mbagamba waliwo omukazi amuyina nagalaba ono ne batandika oseka ne bagamba gwe tokimanyi nti babba abaana kati awo nange wenzirira ddala engulu eŋŋamba ha omukazi alabika atutte omwana wange kati ne batandika awo okunoonya omukazi abadde afaanana atya ffe tetumulabye era tetumumanyi kyokka ng'omusawo yamutuukirako ddala ng'aleese ecupa z'amazzi oziteeka wali waggulu n'amugamba
emmere gikole ki gijjeewo naye ye yagamba mbu teyamulaba. Kati abo batandika okunoonya banoonya omwana omukazi ng'abula. Kati ne baŋŋamba ffe tetumanyi mwe abamanyi ebyammwe. Kati awo ne ntuula nga mpulira amaanyi ganzigweddemu. Kati enkeera ku makya poliisi nejja ndaba bantu batandika. Oli awo byonna tubyogera bibaawo nga teri wa famire yo yatuuse. Bajja Lwakutaano. Nga bakuleka nnyo mu mbeera. Kuba senga yajja Lwakutaano. Ng'ava wano. Kati awo abasirikale bajjanga ssaawa zaalinga 8 awo. Ogwaddi. Ogw'emisana. Enkeera nga bwakedde dda. Ku Lwokutaano. Kati ne bajja ne bambuuza awo ne bambuuza ebibuuzo nga waawandiika naye nga tajjira mu uniform Eva yali ajjira mu leeya naye yaŋŋamba musirikale w'e Kawempe. Kati naŋŋamba ne wayitawo ennaku ndooza zaali 3 ne bantwala e Kawempe ku poliisi ne baŋŋamba omukazi twamukutte era tetunatuukayo eyo. Wali ogambye nti omukyala mmere nga bagigaanye wagenda ku kamera. Ani agamba nti genda ku kamera? Omukyala olaba otya nti emmere yagiridde kuba wamulabira ku kamera? Era bennyini be bannona mugundi mu woodi ne bantu. Baani? Oyo omusawo eyali ku ddute. Erinnya lyo limanyi? Sirina musawo gwe. Tosoma mannya, tosoma bipande? Uniform zaabwe ezimu tekuba mannya. Kati tebakulagaako ku kamera temwafaayo kulaba nti oba wajje wano omwana amutadde wano mwalaba mmere yokka nti yagiridde? Byonna twabiraba. Walaba ki? Ku kamera? Ku kamera. Kamera yalaga ki? Wano mu woodi gye twalimu esookerwamu be balongoosezza wo tewali kamera. Kati wano mu lukuubo ng'ofuluma we wali kamera. Ne batulaga we yafuluma n'agenda mugundi mu lifuti n'alinnya lifuti n'emukkiriza paka wansi n'atuuka eyo waliwo engeri ya tenti kitenti ekikadde eyo gye yeekweka. Kati ng'ava eno waggulu n'ayambuka nakkirira n'ayambuka naye ng'alina omwana amusitulidde wano nga kamera wali eraga nti no bwadde eno nga yeetooloola. Kati we yamala n'atuula wansi nga oziri ssaawa 5 ez'ekiro. N'atuula wansi n'afuna akaveera n'ateekamu omwana naye teyamubulizaamu, yateekamu eno ebigere naye eno omutwe baatulaga nga teguliimu. Byonna obiraba wali ku kamera? Omutima gukugamba ki? Obuwongo bukuweereza ki awo? Oba wali wavuddeko dda? Era nga nkimanyi nti omukazi atutte omwana wange kuba wali obusuuka bwonna nali mbulaba. Obusuuka yabulekawo? Bwe buno? Yagenda nabo bonna. Obubiri yagenda nabo. Mugenze ku poliisi? Kati banno nabaŋŋamba olina okugenda ku poliisi olaba omukazi. Kati ntuuka ku poliisi baŋŋamba waliyo abakazi 3 bandagako omu. Ne mbagamba omukazi y'oyo. Ne baŋŋamba omukazi wuuyo tumukutte naye tukyanoonyereza naye talina mwana. Ate eyo omukazi agamba mbu e Kawempe tamanyiiyo mbu era tajjangayokko. Bo ne baŋŋamba bamufolowinga kuva ku ddwaliro paka Komambuga. Boyo baŋŋamba. Kuba yatuusa omwana mbu awantu then n'akomawo e Kawempe ku ddwaliro n'anona ebbaaga ennene kuba yajja n'ebbaaga n'ebbaketi n'ebbaafu.
era wali ku kamera baatulaga ng'akaayana n'omusirikale okumuwa ebintu bye kuba toyitawo nga toyina bbaluwa. Omusirikale n'amala n'amuleka n'atwala ebintu. Twogera bino byonna mu mboozi sinnawuliramu Sseruwagi ono Kabiite sweetheart aliwo olwo kubanga senga enkeera yajja ku ddwaliro. Kabiite olwo Kabiite aliwa? Yali bbamba teyajja mu ddwaliro saamulabayo. Ategedde oba bamukubidde akasimu nti Sseruwagi weezadde. Kwolwo lwennyini lwe bannongoosa nawa sisita wange ennamba n'amukubira. Bwe yamukubira n'amugamba nze siina sente ze nabadde nazo nazimuwadde. Bwe n'abaako ne neiba we gwe yamuwa n'amugamba kati mwagala omulenzi abbe bubbi sente mulowooza mmwe sente ziri awo. Sisita wange n'aggyako essimu. Yabikugamba ebyo? Kati nange ne ŋŋamba ye lwaki mmukubira ne we nnaamukubira nti omwana yabuze era talina kyagenda kukolawo. N'ensirika essimu nagimukubira Lwakutaano. Olwadde? Kuba mu ddwaliro twali tumazeeyo wiiki nnamba. Kati nagimukubira ndowooza Olwokutaano tezaali 22. Bwe namukubira essimu. Sisita we yaŋŋambye yaliyo mu ddwaliro gwe lwaki onnimba olabika wamuwadde taata we. Ne mugamba omwana ow'olunaku olumu gw'osobola omugabira omuntu. Naŋŋamba ago gonna magezi go wasaze go wabipulaninze oba si kyekyo wamutunze. Omwana wange mwagala. Mugamba woba omwagala isooke genda ku poliisi owaabe. Oba ateekemu omulala. Dukole tutya. Ngateekamu omulala. Kati ne mugamba tibi ebyo oba oyina kyokolawo funa kyokola. Nagamba nze ngenda kuwaabira era ngenda ku poliisi mbagambe watunze omwana. Ne mugamba yanguwa kuba gwe oludde. Nenzijjako essimu. Sseruwagi wamusangawa? Twogera kuno nakuli. Sseruwagi baali bazimba kikomera kiri senga gye babeera. Nolaba olulenzi awo olugiraagira awo. Akasente kakola koolya? Era nakalya. Wali akasente k'ekikomera? Naye nga ye akasente akagaba? Yakampanga. Nga wemwesuubiza ensi n'eggulu. Seeru ngenda kuzaalira nze ojja kumpulira. Wemwesuubiza embaga awo ssebo. Ye wali wamulagako kusenga? Yali tamulabanga. Mwali mukyali ku bya ku kikomera? Era eyo gye mwagirira nankani wali eri oba? Ayina gy'abeera. Yakutwalako gy'abeera? Gwe tomubuuzaako nti naye kati abazadde kiki ekigenda mu maaso? Namubuuzanga naye nga we mubuuza ayomba buyombi. Bazadde be nga wentandika eyo emboozi ng'agamba ebyo tubireke tubinyumya nako. Naye tabamanyi? Nange nga neebuuza muli mutima naye lwaki nga buli wenkimugamba abanga ayagala okukaaba. Nange nembyesa nnyo ng'omuteeka mbizibu. Neŋŋamba owaaye kamuleke. Kati poliisi yabawadde ku kiriwo kyonna omaze okulaba wali omukyala e Kawempe? Wamulabanga yooyo gwalaba ku kamera yoyo gwe wali naye mu ddwaliro? Ye yali yeye. Kati omukyala agamba ki wakutunula mbwenyi yagamba ki? Tebaatukkiriza kwogera kintu kyonna. Jasi baŋŋamba kumukwatako era we namukwatako ne yeekanga.
ne bamala ne batuzaayo ku ddwaliro. Okuva n'olwo tewali omusirikale eyandeeta yaŋŋamba tujja kuba tukuwa information yonna gy'oyagala oba oyagadde ng'otukubira ng'otubuuza naye sirina. Kati omaze omulaba toddanga mukuwuliza kifaayo yadde okuva we baatukomyawo wano baatukomyawo ku Lwakutaano kuba baali batulemeddeko bawoza simanyi bbiiru nnene simanyi baagala ssente zaabwe naye nga tebabyogera mu public naye waliwo omusajja eyajja oba naye yali musirikale nga mpulira ayomba nga agamba ate abantu oli omwana we yabula ate muwoza mwagala ssente lwaki temubaleka ne baddayo ewaka. Eyo yali Mande ne bakola ku mpapula zonna ate omusawo Mande ya Christmas ate ne bamala ne batugamba musigale temuyina gye mulaga tukyanoonyereza ebintu bikyali biwanvu ne tusigala ne tubeerayo paka Lwakutaano. Gw'obulamu bwo olukindo kati olukindo ddwo lukyannuma kuba baali batugambye tuwa amakerenda nago tebaagatuwa. Kati wafuna bufunyi gy'ogula amakerenda? Era amakerenda gaba gakugula kuba baagatuwandiikira. Twogera ku ebyo byonna naye maama bw'azaala alina okuyonsa amabeere ogakola otya? Amabeere go gannumye bannange. We nali mu ddwaliro nga nina era gakamula bukamuzi ne gakendeera naye gannumye kuba gaalimu mangi paka nakati gakyatonye. Twogera ku mbeera eyo omulungi atambula naffe nga ab'ebyokwerinda omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agamba nti poliisi weetuuse mu kunoonyereza kuno yakwata omukyalo oyo nkwotinga bigambo bya Patrick Onyango yakwata omukyala ateeberezebwa okutwala omwana wa Gimbo Beatrice bwe mukwata baafuna amawulire okuva ewa landiroodi w'omukyalo oyo ng'agamba nti omukyala waasula yagenda n'omwana gwe yategeeza nti wa muganda we. Era Patrick Onyango agamba nti ne muganda we ne bamukwata nti balina abakyala babiri mu custody e Kawempe era bakola okunoonyereza okw'amaanyi okulaba obanga waliwo ekibagatta. Bino byonna bigenda mu maaso. Beatrice Gimbo agamba nti ye yamubba amumanyi ne kamera weeziri wabula n'okutuusawo olunaku olwaleero abakulu ku ddwaliro e Kawempe tebannaba kuvaayo na official statement okunnyonnyola ku ebyo. Naye Gimbo ono yekka si ye yaakafuna okusoomoozebwa kuno. Muno mwe tutambula abakyala bangi batwaliddwako abaana baabwe sigamba Kawempe naye mu malwaliro ag'enjawulo mu Kampala ne Uganda okutwalira awamu. Ogenda okuwulira leero kifuluma Mubende, luli kifuluma wali, luli kifuluma wali. Ekibuuzo ne kisigala ku mitima gy'abantu, ani abba abaana? Omwana ow'olunaku olaba ne waaba wa wiiki okumubba oba musezi yaga wagenze mulya n'ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo. N'ekirala ensi eno bino ebigenda mu maaso, omwana yatemye kitaawe simanyi oli yakutte nnyina ono yazadde mu mwannyina gye bayita emisaayi emyeboolereze. Omwana wa Gimbo ono kozi muli bagwere omusajja muganda. Kati omwana ali omusaayi omuganda n'omugwere oluusi n'agenda ngeza bugeza n'akulira mu musaayi omusoga
omusibi omusajja musoga oba omusibi omusajja mukakuba muchapadolo oba muki bwakula bwati waya wali ziba tezigatta ne baali nabo n'omusaayi guli ogumuzaala bebo boolaba nga bakola amawano n'ebivve bwetutyo bwe tutambula ebyo biri mu Uganda nno twakoogera wano n'olowooza nti nno Gimbo ono twamugye Kongo tuli mu Uganda wano ate wano mu tundu erya Buganda we yabadde maama aliwa tuwulira senga agamba omwana namufuna wa myaka 3 nze nkuzizza omwana maama aliwa ne taata maama bali buddaka ku kyalo kakule bino ebigenda mu maaso babimanyi ye nabakubira ne mbagamba simanyi gwe mwana omukulu ndi wakusatu oli wakusatu n'abakulu bawalo babalenzi mulenzi ye mukulu ne kuddako omulenzi nze nenzirako gwe muwala omukulu mu ngeri enyangu muli bameka tuli 10 ekitegeeza akazzukulu akasooka ak'omwana omuwala omujjwa yatuukiddemu ebyo twogera bino oba tonda kuweza emyaka 27 nga 2 January ono wazeemukko gwe okulondoola oba olina poliisi ekkubire bali abeekawo empe anti baŋŋamba bennyini be balina okunkubira baŋŋamba okuddayo nga 8 jja senga kwene ebbaluwa ekusiibula ebaatugamba ebbaluwa ebasiibula esoma etya mwe mwasoma ya poliisi eno ya ddwaliro ku ddwaliro gye bagamba okudda nga 8 ngamba ku poliisi ebbaluwa esiibula impatient discharge form nakuza omwezi 14 omwezi ogwa December 2023 essaawa 12:35 kilo 2 n'ekitundu omwana ze yali azitowa nga bazipimira bazipima gy'otaali mwanange senga Nairima Robina omwana ono omufuna muto myaka 3 omukuzizza lwaki mwalwawo okudduukirira omulanga gw'omwana twalwawo okudduukirirwa lwa nsonga nti nze sirina ssimu kati mu biseera ebyo nalina ebizibu by'amataka nga wobiwulira nali ku bantu nga bali wano bangi babbattaka lyo kaakati ndi ku by'amataka omwana gye baakubira essimu nti andeetera antegeeze naye teyatuuka mangu agenda okutuuka nga saawa za kiro tuli mu saawa 3 wantegeeza nendowooza kati ntambule ntya ebiseera ebyo naye sirina ki sente akasimooni akantambuza olwo nga ndi kuki kudde eno n'eno nzira eno obwongo tebukola bulungi ndi mu kunoonyereza omwana abadde ki omwana bamutuutewa omwana w'omwana wange afudde bamugenze kumusaddaaka nenzira awo nga nkaaba neneesagwagula era abantu bajja wano ne bantunuulira ne bagamba kiki maama jjajja Robina kiki nti munnange omwana w'omwana wange bamubbye simanyi gye bamutuute mpulira emiranga nga omwana akaaba naye simulaba munnange nensasagukaawo okutunuulira embeera y'omwana wange ate neekawempe situuse nga ndi ku bizibu ng'ebyo era we natunuulirawe nti omwana wange nenkuba ekifaananyi nga waali mu ddwaliro nga ttene obuyambi sirina neŋŋamba nenziruka neŋŋenda ŋŋamba sengaawo ono nti gwe dduka ogenda olaba omwana bamubbyeko omwana bava kumbuulira kati mbu omwana bamubbye naye tukoze tutya omwana w'omwana waffe munnange ye omwana asooka ye mwana waffe asooka munnange tukoze tutya munnange navaayo n'agamba nti nange sirina ssente ezintwala naye kaakati tutandikiddewa nenziruka nenzijja ku mizigo kuno manje obusente nga teri ampa
nengamba kakati koze tutya omwana agenda kufiira yeka kakati ne tunoonye sente ku ssaawa eyo nga terina kuwa nga bw'omanya ensi weeri nenzira mu nju nensiriikirira nga mpulira amaziga gampitamu omwana kati ayimiridde ku ki omwana waffe kati ava mugjeeko omwana amabeere gamuluma naye kati tutandikiddewa omwana waffe maama omwana wange gye nakuza wentyo omwana wange gye nasomesa maama bamugjeeko omwana natandika okukaaba nga siraba ate byenkaaba nga ntunuulira omwana w'omwana atu bamubbye naye nga entandikwa ennemye olubuto nange lwesalirira omwana omuto babbye ku mwana wange mpulira buwulizi naye kati mbiwulidde ate mbirabye omwana bamubbye munange kiki kiriwo mu ddwaliro ly'e Kawempe batandise kubba abaana nenziruka nengamba nti abana abayamba bali luddawa maama Fiina jangu otuyambe taata baminisita abayamba amalwaliro g'e Kawempe gabba abaana munange mulago Kawempe ebbanya abaana naffe kitutuuseeko wano batubbye omwana waffe tutandikirewa munange ntandikirewa nze atamanyi malwaliro simanyi luzungu inaayogera kinze njogere biki nga ndaba omwana wange abula omwana abuze tetujja kuddayo kumulaba nakaaba amaziga oluvannyuma munange agenze bwe yagenda nze nensigala wano n'agamba nti munange omwana kituufu bakoze eki omwana bamubbye ate nenyongera nengamba bannange nga tegutabye buto omwana w'omwana watunze n'ayogera nti ewa mwanyinaze nti babbye omwana maama omwana ono abadde lubuto nga tajja wano simanyi kakati raba bamubbyeko omwana namugambye avuire wano ng'agenda mu ddwaliro wakiri twandigenze naye agenze n'ayita eri nga nze simanyi kakati ntandikirewo aba n'agamba nti ndese omwana watu n'agenda yeeka nenkaaba amaziga nengamba nti kino kiki ntandikiddewo omwana watu agenda kugamba nti ndeseewo omwana gye najja awaka nga muto omwana wange namuleeta muto kakati banzija ku omwana wange omuzukulu wange maama nandirabyeko munange nandirabye ku mwana watu naye kataate bamubbye maama nandikazanye naye wadde bulenzi tebwagala baana nze nandibadde naye maama nenkaaba nenzirika nengamba maama Fiina aliwo anyambe maama bano baminisita maama Museveni jangu onyambe uno batuute omwana wange mu ddwaliro simanyi gye batuute oba bagenze ku ssaddaaka simanyi munange simanyi gye batwala omwana webityo we nasirikira mukama atuyambe omwami wammwe omwami waffe yabula atalabika yagamba mbuyiye tayagala mwana mbuyiye tayinza kuzaala mwana ng'akyali muto waatyo n'agaanira ddala omwana era bwe twamugamba gendako mu ddwaliro yagamba nti nze sigenda mu ddwaliro nagamba omuwala ajjemu olubuto n'agaana kati ebyo byayagadde nengamba nti ebyo byonna byaki wakola kyekyo yagaana omulenzi yagaana nakati talinyangako wano tetumanyi waali yagaana okulinyako wano munange omwana yawuliraawo tuli wano tutunula naye nga tetulaba simanyi gye ntandikira simanyi gye nzira omwana ali awo munange nkole ntya bannange munyambe abo bonna mukama maama Museveni jangu onyambe taata maama Fiina jangu oyambe omwana w'omwana wange gyaliwo n'oba bamukasuka mu nsiko wakiri nziike munange simanyi gye bamuteeka nsaba mwena muli eyo munyambe maama Fiina maama Nanka nyamba mwena abali eyo baminisita munyambe mukwano gwange munyambe omwana w'omwana wange alabike munange alabike mukwano gwange mwagala njagala omwana w'omwana wange mukama munyambe taata mwena abali eyo abalaba obulumi bwe tuli mukakano ku ssaawa eno ndi mu bulumi bw'amaanyi nsaba munyambe mwena abali eyo nsaba maama Nabbanja ntira okubulira ng'ayamba mukama Nabbanja jangu onyambe taata maama
mama wange jangu onyambe ndajanira gwe mukama mpulira obulumi ku mwana w'omwana wange mpulira obulumi mujje munyambe tata mama Museveni mujje munyambe mulabise omwana wange jali oba yafa nja kuziika munange jangu mumulete mama nja kuziika omwana wange nja kuziika omwana w'omwana wange mama simulaba jali mundetere mama mujje munyambe mwena abali eyo abalaba obulumi buyitiridde mama omwana alukindo lutirika naye siraba mwana n'amabeere gatonya mama natuuka wa munange sirina kyenjogera banange abali eyo mwena mujje munyambire omwana wange muyambe omwana takyalya byonna bitirika mama byebyo mukama munyambire ddala ebigambo bya senga bingi tata mpulira obulumi mama mpulidde obulumi kubanga omuzadde omwana wange ffenna twazaalako ffenna twazaalibwa kubaawo era omuzadde munjogera ennyango osobola ogamba nti Beatrice baamugyeko essanyu kubanga essanyu ly'omuzadde ku mwana ziba nseko kakati Beatrice ono bw'abanga tannasobola kulaba ku nseko za mwana we kale osobola ogamba nti ate embeera mwali munnange tewoomya nnakabululu bw'olaba buno busuuka buli bubiri Beatrice Gimbo ono bwe yagenda ekawempe buno bwe omu ku bwe yalina kati munnange ng'asuubira nti buno bw'agenda okudda ng'asituliddemu omwana yagenda okuzaala omwana yamuzaala naye yadda nassuuka mu njogera ennyangu era ne bw'olaba mukulu ono Sseruwa gy'akaayana munnange bino ssente ze bye zaakola naye bino byonna byagalabiddeyo olw'ebyo ebyatuukawo kale nno ba technocrats abakugu mu ministry y'ebyobulamu kale waakiri bagoberere ku mutangaaza zino cameras balabe eddala oyo bw'aba ye mukyala akomyewo omwana wa Beatrice naye ate era kireme kuba ku Beatrice naye wateekebwewoko mechanisms balabe nga oli azadde essanyu ly'omuzadde lireme koma ku lunaku lumu Ssaabaminisita Parliament nooza okudda mu luwummula olw'omwaka 2024 nga gutandika ensonga eno yali badde ereyizingibwa bulungi omubaka w'ekitundu kino ye Muwada nku nnyingi munnamateeka ebintu nga bino bikwatako kubanga biri mu kitundu kyo muyambe abantu bano n'abantu bonna abazira kisa abalina kye basobola okukola mu nsonga zino ate tulabe nga bambi Beatrice ono afuna obwenkanya bambi essanyu lireme kkoma wano kubanga kino bwe kikutuukako otya n'okuddamu okuzaala bw'oba ng'oli muzadde oba ng'oli mwana muwala bwe kikutuukako eby'okuzaala obyesonyiwa. Nze Ssesanga Batte the Great tujja kwongera okulondoola tulabe ebinaaba bitambula ku nsonga eno munnange tulabe ekisoboka okukolebwako mpola mpola.